nti fe twali ba rapper emyaka gye twakuliramu 1990 95 96 97 bwoba tewali rapper nga tomanyi break dance wali toli muntu kogamwe mwaliko ebiseera twali tumanya ebintu ebi break dance no girot oyo olina okusooka okutegeera ani gwe mba tolinga naye naye olaba nga yalese kawalako 6 okaluma ku bempi taddayo ontegedde bulungi kati ekino ekimu ekiri ku eno bato nti bato eno yemu ku battles zetugenda okuba nazo mu Uganda nga zitaalinga Bebe Kulu ne Chameleon bali mu weight yemu era ekigendo basumbu akigenda kuba ekigendo bakubyegera kuba mistake omanyi mu bikonde nkuwanalogy ya bikonde mwenkutwalidde mu bikonde oyinza okulaba nga abazannyi bonna balungi naye omuntu asinga muno omanyi lwaki Okay, mulungi okola kyatendo nnyo akyagenze maaso n'okubanga otwekuumirako agaliwo ye YouTube channel waba CD omusunsuzi ali erinnya mukwano gwange ngenze maaso okuba nti nkwegatako nate mu edition endalalalala kano kali bulala muko nga bulijjo mbeera ne usual suspect omukulu Mwami Obote sawa ovuze kubatulawo nze Obote olaba kati gundi twafiiriddwa tata waffe naye baganye okumuze okay bakyakikolako but there has been discussion on how he is getting to Dr. Chinji Dr. Agri Chinji kitalo nnyo twafiiriddwa much as waliwo ebirala ebikyakyetololerako ng'okugamba nti ndabye ababukedde bakubye omutwe neewuunya bukedde nayo naye ate nga totwagyewuunya kubanga yensi gye tulimu naga society bweyonooneka ebirala byonna biba byonoonese oba oyagala oba toyagala kati sokola musenno kubatula batutandika ekyusibwa wadde tutandikidde mbitalo lamusa kubatula batuloli ati kitalo bo balina okunnamusa kati kuba nze ndi ku kitalo nze bampa amabugo twafiiriddwa oli taata wange kati yafudde kati mbalamusa kitalo nnyo kitalo ddala naye on the other hand si buli omuntu yafiiriddwa twagala okubebaza mwabatuku abeekuuma nga mulaba agaliwo mwebale okuteekamu kadata kamwaka katono kangi wifi waliwo abateega obutezi wifi waliwo n'abali kutugabane nalabako kadama kagamba nze kati walufayi bagizigyeko naye kati omwana omugyeko walufayi kati walufayi waliwo akoza wifi waliwo akoza walufayi waliwo abali kutugabane ali kutugabane wa munno mugambe nti ndi kutugabane kandabeko kavideo negwe abantu abamu omulekere essimu n'ateeka kutugabane kati gwe datawo kudduka misini novuma abakampani n'ogiba bafiirako ogero kizula nga oli yeteeka mudda oli mukulabirira abantu nga 8 so mwena tubeebaza nti mwebale kuteekamu obudde bwammwe ate ne mulaba because that is money twagala kubeebaza mwebali nnyo mwebali eddala kale kati kyetugenda okubanga tukola tujja kugenda direct ku nsonga yatulese olunaku olwaleero kulikayo mu David Lutalo first of all navuddeyo era David Lutalo nga bwe nabagamba I was talking to some people nabagamba you people omuntu omu yadde ambuuza yali actually ambuuza nangamba David Lutalo anafuna abantu naye mugamba let me tell you abantu abalabi ba David Lutalo si be bantu si ba accident si ba vibe bagala David Lutalo nti asobola okukeera ku macha n'agenda mu kinaabiro n'anaaba n'avaayo n'agolola engoye n'agenda n'alinnya booda ng'ageze kola David Lutalo nga tewali kisobola muugula nga tewali nsonga ndala yonna si woowino nti ngenda kusooka katu ku kasembeze eri kampitirirako sibo wino nti oba mbadde mu kikuubo nga nkola ne mu dduuka lyange vibe enkutte oba sente leero nkikubye ate leero Friday ate nkikubye ate gundi ali wali kaŋŋende mulabe era abantu ba David be bantu abakuŋŋaanya ssente zaabwe
n'agamba nti David Lutalo waddi nti nga 20 muzi zino nga 15 n'agamba nti guno omutwalo kanguteekewo wano enkya guno omutwalo kanguteeke wano zigala okola 20 mu zino nga sente ziri powa era bw'aba nga alina omulimu gy'akola abika nga olunaku terunnatuuka abika n'agamba nti neiba wange alifa nga 24 ayogererawo n'agamba oja jange omulwadde naye ali bubi bambi n'abateeka mu idoling wiiki eyo esembayo webanga sho yaku Friday luba lutuka olwokusatu n'abagamba nti oli aliko kikuba mukono era batuyise ffenna nga ab'ekika tugende mu kyalo naye nze sijja genda olw'okuba nina omulimu ate ngwagala nnyo kambeerewo ku lwokuna najja n'akola okitegedde bulungi ku ssaawa nga 8 mumusanga abika awo wonna wonna akolerera ani David Lutalo. So David Lutalo bayimba ennyimba ezayingira mu mitima gy'abo abantu nti abantu ne babaagala at that level. Ekirala bakwata population esinga obunene. Abannayuganda basinga bali mu klasi eyo, klasi eya kabisi kandagala ya kapapaala fena ekirasi eyo engumba zange mbibaawo kati ye kirasi gye tulimu okyegedde nti bw'ayimba ennyimba ebiseera bisinga weesanga nga ayimbye ku ggwe n'atamanya nti ayimbye ku mwenna kati abadde alonkinga naalongo okyegedde bulungi abakazi badde bafuuwa empa okufaako so kitegeeza butegeeza nti David Lutalo yabadde alina okukola show kubanga and also you must understand bana basajja, sorry about that, basajja bano bakoze audience yaabwe, bazimbye audience yaabwe from scratch. Senga okwata footage wa Lutalo ng'ali ku ng'alonchinga kabisi kandagala ku gundi ku Hotel Africana, nojja nononya ne footage ono ojja kusanga abantu nga faces kumpi ze zimu ne mama fina na mulabyawo exactly ojja kubasanga after 2 years or 3 years you will find these same faces, the same audience. Ontegede bulungi. So kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza ki eri omuyimbi omuntu atandika? You must build your audience. Bana abayimbi betulina bagwira bugwizi ba TikTok, ba social media. Ochegedde. Era ye vibe yeva ku social media. Nga ye tebamwogeddeeko nnyo tetujja kgenda. Ochegedde. Talkability. Anti kubanga tijjukira bwesiga social media yo ekuwa ekyo kyerina. Aba social media baba baavu. Abantu balina sebe. Oyagala kuwakana. Ndende sebe abantu balina sebe. Page yawava muneri abantu bameka. Official page yeri abantu bameka. Gero kebere diro yasoko kubera we yasembo kubera active. Why? Fe abatalina mu kasente kamala. Ekisinga okutuleetera emirembe kubeera ku TikTok zaffe, kubeera ku Facebook, ku commentinga. Kubanga bali bo bakola amawulire ffe ne tukomentinga. Oba kategedde bulungi. Kati weesanga nti bw'obeera n'olukumirwo oba okyali mu kintu society eno olukumirwo erukkiriza, social media olukumi erwa appreciatinga nnyo. Kyokka te society ya gundi ya bagundi bani bawava muno tebikiriza. Then I talk about the acts, abantu abayimba ku sheyo koze naje kanya kuva mu ntandikwa paka gye byaki bali banji nga waliwo opening acts nyingi nnyo nedda tugenda tuka ku Lutalo nga abaana batuwubye kye batukozeko obukozi. Uliriza, one, Lutalo is a good guy. Taina a lot of enemies. You find that Lutalo we had kolera show nga almost everybody has supported, oba everybody is supporting. Bonna baagala okuyimba ku show ye.
oba kategeera bulungi Yep. kati mukwagala okuyimba ku show ye talina lo yaba Chameleon abagamba bombo klato tajja kuyimba okyegedde eyo lo tagikola ki tagirina kati kitegeeza nti every Tom and Dick bajja kujja bakole ki bayimbe ensonga lwaki twafuna omujjuzo mungi yes kubanga ate jjukira ekirala abayimbi banafuwa amaanyi tebalina kati oli bw'alaba audience ya lutalo ayagala naye agikole ki agitapingemuuko oba ontegeera bulungi nti abayimbi banafuwa omuyimbi kati abayimbi batya tamanyi kiddako oba kategedde bulungi ennaku zino abayimbi babalanga abantu nebagana okugendayo oba kitegedde bulungi so kitegeeza nti kireetera omuyimbi okulowooza nti if I tap into this audience kinyamba and that is the truth ekyo kiyamba okitegedde tolaba Chameleon tayimbayimba bya kiralulalu naye Chameleon abantu ali abantu olabirawo ng'abassa microphone n'abakanga mukitegeeza kiti nti abantu bw'obanga oli mu business ya music ekimu kukikola sense at least mu Uganda olwaleero be bantu because copyright nga bwe nagamba bya copyright naki and all these other things musicians are not making a lot of money outside bivulu kakati kitegeeza omuyimbi yeetaaga abantu bangi yeetaaga masses luli oli yagambanga nti oba si luli naye abazungu for that matter ne bwaba n'abantu bangi nga bali namasambala teyeraliikirira naye kati ono yayagala kulaga ku bantu I can perform bwe mbayita nange mujje era senga otunuulira abantu abasinga bayimba ku bivulu by'abantu aba amaliriza bwati nagamba nga 25 nange gyendi egundi nga 27 ngenda kubeera egundi goza ki abakikola aba ayagala tappinga mweno audience ontegedde bulungi so and that is natural. By the way, there was a very good gesture from Papa Mr. Semakula namulabyeko bambi nga akola call to action ya King Saha nawagamba ne kati ekivulu ekisigale omanyi King Saha yakyusa ekivulu nakugamba ekivulu kye twalina okuba nakyo January nga 26 yakisise paka nga 8 December. I think that's such kubuza nakubuza why King Saha abantu bamwetaaga okyegedde bulungi tewali ensonga yonna lwaki yali alina okusooka okugamba fe omuntu gwe tumanyi mu January Spice Diana Spice we wa January kakati kiki ekikuyingiza mu January y'omukazi akomewo tukube music n'abadde bamwagala mu bato bamuwunyirizeeko bategeere bayinza okuba babadde bamwerabidde abantu beerabira omanyi bagamba amalusu obudde anti kati oli ayinza okulowooza olw'okubanga akwerabiddemukko alaba engeregeze n'ayagala okwepikira ekyatuuka ku shiba nga yeepikira ku munne abantu kirungi obajjukiza kubanga buli lwojjukiza omuntu kimuyamba okutegeera gwe wasomanga lumu wasomanga omusomesa bwe yaddanga mu kiyazi n'akubuuza what did we study about yesterday goza lwaki yakikolanga ayagala mutegeere we muli nze because I'm a community expert manyi bulungi ebireeta obuzibu so when I say some things sibyogera mu mutima mulubi mba mbyogera nga njagala okuyamba oyo atannaba kugwa mu nsobi eyo ategeere kyekitegeeza kubanga nagamba we are not the custodians of knowledge si ffe tusinga okutegeera ffe tulina mukisa bukisa kubeera mu kamera but si ffe tusinga okukola ki okutegeera kati ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti omuntu talina kusooka kutunuulira ffe waliwo embuzi ezimu ye aba ayagala alabe naye gwe ekigambo ekyembuzi gwomanyi obuzibu bwenfuna buli woyogera ekigambo ekyo ku sho ekigambo embuzi why don't you drop that word? Let us go very slow about that. Embuzi mbi embuzi simbi kati bweba nga simbi
because bwe nkugamba ekintu anti embuzi omanyije kiva embuzi kiva mu kigambo okubula embuzi yali ebulaabula nefuuka embuzi kyenyini kyentegeeza nti abantu abaabula babeera bwe bati kandi ababaasa ayogera ontegedde bulungi yanoonya abaasa ayogera ontegedde bulungi bwakusanga nabeera disappointed nawadde manyi namusajja ategeera okitegedde naye namusanze talina na ssente oba okategedde bulungi kati ekyo kitta bintu ebi bibiri kitta kikuripolinga okutegeerako kubeera compromised omanyi muntu bwabeera compromised mu kutegeera ababulala batatugassa okitegedde kuba kati gwe oba ovudde ku mulamwa guli nti omusomesa akusomesa talina kusooka kugira muhama olyoka otegere byakusomesa ontegedde bulungi kubanga ffe tubeera scientific tubeera objective ku nsonga zonna as you're being scientific ku stage yennyini eya David Lutalo we had two titans you can call them giants abagenda maaso n'okubanga balinnya stage that is Dr. Jose Chameleon at the same time ne mwana mulenzi Moses Sali Bebe cool abagenda maaso okubanga balinya stage we balinya stage buli omu yafuna akaddeke Bebe cool ng'alaga nti nkwetaaga kuki bato Bebe cool n'agamba nti yeetaaga bato Kamili najja n'agamba gw'osaaga n'okusaaga bato tulina ogikola ki ogigendamu tugendagenda mpola ku nsonga eno kozi njagala ogidissecting naye bingi ebigyetooloddeko Chameleon ali ready for the battle Bebe cool nga tetunatuuka ku shene ya Lutalo Bebe cool ayongera okukkaanya ekyasho Bebe cool yawandiika omuko gw'ebbaluwa yawandiika ensonga nga 15 ezisatisfying okumanya nti no tulina okuba ne battle wakati wa Bebe cool ne Chameleon. What is your take about the battle okusookera ddala eya Bebe cool ne Chameleon? One ekyo kyolina okutegeera nti eyo yalwawo naye ate era kyolina okutunuulira mu byonna nti this is going to be a true definition of a battle nti eno yegenda okubeera battle eya ddala kyoyagala otegeeza yes kino kyekigenda okulaga battle kyeki nti you cannot battle nakugamba nakuwa analogy y'ebikonde ebikonde boxing biki fe mugundi mu boxing omuntu bakupima tebasobola kuleeta amacha kuzanya na wa middle ontegedde bakupima olwana na size yo oba okitegedde bulungi buli lwoba olwana buli lwobeera mu bato ne mu bino byonna ebintu byetulwanagana nabyo ebyobulamu ebya bulijjo nze omanyi nakugamba nti issues zino bwe tuzitunuulira tuziteekako ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo because I'm a community expert sawa kweli amulukwe nze siri musical nnyo nti ndi muyimbi nti nsobola okutegeera olayimba bulungi olayimba bubi naliko omuyimbi naye nakuba byange ontegedde ate sinti nali muyimbi nti naye nakuba byange nagamba nti ffe twali barapa emyaka gye twakuliramu 1990 95 96 97 bw'oba tewali rapa nga tomanyi break dance wali toli muntu kogamwe mwaliko ebiseera twali tumanya ebintu ebi break dance n'ogiroti oyo kakati oyo bw'obanga tewali wa break dance nga tomanyi kurapinga at least at that level wali tolina kyoli era nze nalina erinnya ery'ettabu ensekeza mu 90s mwe mwaliko 90s of course sife twaliko because 90s twali tuzaalibwa naffe tuzaalibwa naye 95 96 97 98 2000 mwali bazinyi nga tuli bazibu nnyo 2001 23 nga Kampala nga tugifuga naye kakati nga temuzina ne bazi obudde bugenda buyitaayitawo those things happen but now what let me take you back now to the battle itself Chameleon versus Bebe cool yalwawo mbadde nkulaga equality awo nti yalwawo kakati ate wano nti abantu abasinga badde ba battling n'ebintu
babadde sibe batuufu ontegedde kati nga bino gye mwakategeka otegese Sindaleera Ssanyu omuyimbi wa danso wuliriza nti bino mikulaga otegere bulungi saagala obeere munnamawulire. I want you to be an investigator. Exactly. Asingako ku bya bulijjo kubanga amawulire buli omu agamanyi era buli omu kati amanyi bulungi nti batto ya Chameleon ne Bebe Cool egenda kubaayo naye kati ffe abategeera leka tujoogereko mu ngeri y'enkutegeera so si ey'okukyamuka era ddesebo mbadde nkugamba nti bw'oba odiiringa n'abantu ne batto yonna ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo batto olina okugitunuulira ng'osooka kutegeera ani gwe mbatolinga naye kabe mukazi mujja bw'otegeera nti omukazi omusajja gwe yaleese mukazi mweru mukazi anja mukazi alina ssente gwali ewaka guma bugumi beera n'emirembe beera mukakka mukubanga ojja kuwekyanga omusajja akugobe oba otegedde bulungi kitegeeza kiti olina okusooka okutegeera ani gwe mbatolinga naye naye bw'olaba nga yaleese kawalako 6 okalumuluka ku bempi taddayo ontegedde bulungi kati ekino ekimu kye kiri ku eno batto nti batto eno yemu ku battles ze tugenda okuba nazo mu Uganda nga zitaalinga Bebe Cool ne Chameleon bali mu weight yemu era ekigendo basumbuwa kigenda kuba ekigendo bakubyegera kuba mistake omanyi mu bikonde nkuwanalogy ya bikonde mwenkutwalidde mu bikonde oyinza okulaba nga abazanyi bonna balungi naye omuntu asinga muno omanyi lwaki mistakes oli ayinza okukola mistake wakati mu lulwana ng'okyali ku bikonde waliwo omuvubuka bamuyita Jala Trophy buliriza nagamba bwe twogera ebyamagezi tuddeyo omusajja ajja kukuba omusajja wamwe tugende buliriza nagamba bwe twogera ebyamagezi tubiremereko nnyo tuleme kuyingiza mu byakisiro namulabye anti kati kakati ye yabadde n'akasaale ngaaza kasaale naye ng'oli alina machine gun omanyi byebyo byakubya abagundi abanakenya ojjukira abatanzania ojjukira maji rebellion Jala Trophy ye yagambye kasaale bwe kafumita cwe kaddana byenda kati kakomyewo naki oba tekasobodde kufumita ndoza tekasobodde kusoboze kufumita obadde ogamba maji mbadde nkugamba nti abantu kirungi nnyo okwepimira neweepimira Jala Trophy naye omwogerako mweyo semango nti yasaaga it was uncalled for it was uncalled for tebalina kulwana professionally it was uncalled for nedda oli mukubi wa bikondono musituzi wa bunyama they don't connect ontegedde bulungi those two people don't connect ontegedde bulungi so kyamagezi oluusi okutegeera what you are dealing ne mu nsi yonna nawano wetuli Chameleon ne Bebe Cool anaawangula batto eyo ejja kuba nsobi y'oli Chameleon aina music so has Bebe Cool bonna balina music Chameleon has very good music so has Bebe Cool Chameleon aina audience so has Bebe Cool a very good one Chameleon aina scent so has who Bebe Cool Chameleon ali ku form uli ekigambo kino ali kuki ku form so as who ne baba kati ani asinga munne olaba nti bato walabyeko Chameleon bwe yabadde yabadde kuize something there is it sky era leka nkubulire my dear gaya kubye essaawa emu n'eddakiika zaddenga 10 Chameleon yakubye essaawa 4 ku gundi mujjukira kwanga mujjukira but Chameleon yabadde ku sky something somewhere gaya kubye live okumala essaawa emu n'eddakiika 10 nga kasajja tekapo yemu nendo jobanga kasindika busindizi message kyosaba uliriza Chameleon ali ku phone so azo Bebe Cool kakati ekigenda okubaawula kiri kimu meaningfully
Chameleon ajja mukuba sikutegedde senga ayagala enyimba ezikutte ku mitima gy'abantu mullo enyimba ez'amakulu katupakase ng'ate oli musajja waffe akubawo zina kakati awo gundi Chameleon kajja mukubira mweyo ango Chameleon bajja kuba Bebe mweyo ango naye bwaba ne Bebe kula ina kasepiki azirina ochekedde ez'amakulu era ago goyagadde azirina so ate ono ekirala favor Chameleon alina favor abantu baagala Chameleon n'ebitasaana wuliriza kituufu nagambye tubaffe twogera leka tubeere banjawulo kubaogera abalala toyogera nga ate bagundi nankani nkugambye nti Chameleon abantu bamwagala ebintu byolabirako nti Chameleon bamwagala Chameleon bamusonyiwa every other time Chameleon asinga emivuyo mu Uganda ndowooza no kyekyo Chameleon ever abeera linked ku muvuyovuyo gutategerekeka but Chameleon is always forgiven even I forgive him ochekedde gw'omwagala nga muntu anti naye omanyi bwe njagala Bebe cool okimanyi so kikyengezaako kulaga nti that favor ekyo Katonda by the way akigaba tekiri na scientific nti oba omuntu ali awo nti waliwo Katonda ebyo yabigaba nti omuntu ne babeera nga bamwagala unconditionally Chameleon ye muntu akuba omuntu kibooko enkya ne bagamba nti owaboda yamusonyiye nga tamuwadde yadde 10 nga tamutaddemu influence ndala yonna nga tane kyakoze kirala kyonna okulekugaba tukite okyegedde bulungi okyegedde my friend oyo ye Chameleon kati bw'otuuka ku Bebe cool Bebe cool alina kyebayita community oba expertise oba community waliwo ekintu kyalina mu community nti abadde vere throughout his career abayimbi abasinga tebayambye bantu kubanga abayimbi abasinga bo bennyini bajja beetaaga obuyambi nti Bebe Cool alina nnyo omutima nti Bebe Cool alina ekintu mu community nti bato y'abano egenda kubeera very scientific nti community ng'ovudde kuba nti bano abakuba enkyakaali be bayita bafaani abatali basupporter Bebe Cool has more supporters than Chameleon tobula bw'oba obula oyogera Chameleon has a lot of he has supporters and fans but fans are more side ya Chameleon Bebe Cool has more supporters and less fans obanga kuddiremu Chameleon nokaze mu Luganda kankibatereze bulungi Chameleon has a lot of fans than supporters ontegede bulungi that is Chameleon Chameleon alina abafaani bangi okusinga supporters kati ate Bebe Cool alina supporter bangi okusinga abafaani lwaki kikugambye bwentyo Chameleon abantu bonna abamuwagira be bana ab'enkyakaali ne basupporter mwe bali kati basupporter omuntu alina okutegeera supporter ye muntu akuwagira with value added nga alina kyakugattako fan ye muntu akuwagira nga ye alidde kuwagira oba okubye muntu kibooko wakinkubidde nnyabula oba oyonoonye mu sefuliya eno empya ontegedde abo be bafaani kati ate bo basupporter bakusupportinga
in all aspects. Akugamba ekyo tewandi kikoze. Tukane kulege gamba. Yakugamba ekyo tochikola. Kino kitugattako. Kino kiri Signing a deal eno eyagala kutega butezi. Ontegedde bulungi nnyo. Nakuleetera ne kuzidirwe zi. Oyo ye supporter. So Chameleon ayina abafaani bangi okusinga ba supporter. Then Bebe Cool ayina ba supporter bangi okusinga ba fan. Okay. Ontegedde bulungi. Nti Bebe Cool alina abantu abasobola okukwata ssente ne baziteeka mu show nga tebajja na kubaayo. Yep. Ne bagamba nti ya easy zero. Ogambye ogera kuzimbirawa kwadde million 7. Gedo yimbe. Naga nti onoobayo nabwo ati simayo baba nafuna obudde naye kulinyiza okubeera e Canada. Oba kategedde bulungi. So and that is also another aspect abantu balina okutunuulira. And I think this is where the game is going to be so good. Kubanga buli omwe alina kyakola ki? Kyasinga ku munne naye ate buli omwe alina amaanyi ate n'ekibagatta ekya music bonna balina ki? Balina music. Naye byokwegendereza mu kino biri ebi. Bibiri. Ekisookera ddala. Obutalondawo side mweno bato egenda okujja. Naddala b'ebitongole abagala supporting and all that. Ekyokubiri ekikulu ennyo nti ku luno tugenda kulaba bato yennyini kyetegeeza. Bato zonna ezakabeera zibaddemu mistakes. Ate mistakes ezibadde singa obunene zibadde kuba nti bategeka enkoko n'embuzi. Okyegere bulungi? Bw'otegeka enkoko n'embuzi by all means embuzi eba ejja kusinga enkoko. Makyazi byonna bisolo biri domestic. Ontegedde? Anti lieba bad neba animal. Exactly. Now they are domestic. They are domestic. But one is a domestic bird and another is a domestic animal. That's why for us we are looking at domestic as the term. Lwaki kubanga bano bo wandibadde olonde endiga n'embuzi. Kubanga they are both domestic but they are what? They are animals. Why do you mix them? No gamba bate enkoko ate lwanagana n'embuzi. So kubanga nga wekwasa ekya domestic. Ondazenya amaanyi ga Chameleon wanjo nnyonnyodde bingi. Then Bebe Cool. Amaanyi ga agasi. Bebe Cool is the opposite. Kugambe Bebe Cool ekintu ekigenda ekimusingira. He has more supporters than fans. I want you Two, alina music. Bebe Cool alina ennyimba nnyingi. Ezikuba wajogera abantu ne bawakana. Ku Facebook oko bayomba nnyo ne bagamba I hear mbu ekibira omanyi wa quoting anogamba mbu Bebe Cool alina ekibira ky'ennyimba olinaga I hear mbu ekibira zituteerewo ekibira kyo when journalist yawe because we can do that investigation nenkulaga ne journalist yawe you will be shocked. Abana Uganda nkugamba abasinga obuliriza omanyi nti Chameleon alina kye bayita ennyimba. Chameleon alina ennyimba. Bebe Cool alina ennyimba. Let's do this. Leka nkubulire ekintu ekyakimu. Leka nkubulire ekintu ekyakimu. Kubyolina okutegeera ku basajja abo babiri. Omanyi nti Bebe Cool yayimba Chameleon tanayimba. Okimanyi nti Bebe Cool Chameleon yakubako drive ya Bebe Cool. Yeah, I know that. And this is where most people go wrong. Bebe Cool azajja transitinga. Ontegedde bulungi? Okujja okufiitinga mu society. Ontegedde bulungi? Kubanga musajja wa Moweri egundi just ajja kwogera yali ya mu branding ekintu abaana babagagga neera mwana wa mugagga tekikijja una utwali anti abaana babagagga fe wiyalake nebwe uliza wiyalake kambuzi uliza okulinyama wingo ebiseera ebyo kyali kya buli fala uliriza ebintu bingi ebyabaawo ontegedde bulungi ebintu bingi ebyabaawo era lwolitegeera nti omugagga abeera muyenga ng'apangisaayo n'omuntu golooza nti nno abeera bwayise ng'ayina poloti ye ali mu nnyumba ye n'otegeera nti obwawayise mu poloti ye asinga ow'emuyenga gy'apangisa lwolitegeera ebintu ebimu n'obeera n'emirembe so kikyengezaako okulaga nti those issues tetuziyingiramu kati kubanga zeetaaga a lot of explanation naye abantu abamu bo just people are just like that. I wanted you to get on stage. Get on stage. This is Chameleon. This is Bebe Cool. On stage. You know you're getting a bad.
on stage. Anti bino byenjogedde uliza. Bino byenjogedde bye bikola stage eri. Era kankubulire. Abantu abasinga bebuzabuza. Battle yonna. By the way, battle is not an event. Battle is a process. Ontegedde? Wabawo process ya selection. Exactly. Kubanga Chameleon bamusaba dda battle n'agaana. Ochegedde? Bebe Cool we are battlingira ne Bobby Wine. Da myaka mingi egiseewo. Discussion yaliwo. Bobby Wine ebiseera ebyo. Bebe Cool yali battle ya Bebe Cool nani ne Chameleon. Oli owe magerera owe gundi owe kamocha n'agamba bombo clat. Nze nja muyita mwoyo nga luguudo. Kale kanchireke mane ngamba nti n'agamba why ne babyogera ate bye bayogera era bye bayogera. That's why I'm simply quoting. Exactly. Nti chichi oli n'ayingira mweno battle era yategeera bwe yamuyisa sijja kuddayo eyo. Point element call battle ne Bebe Cool. Sikubutabeerament. The discussion was Bobby Wine, Chameleon. Ontegedde bulungi ne bitabuka. Chameleon n'akibuukamu. Chameleon yatya. Sikutya abaana bagezi. Bobby Wine, Chameleon ne Bebe Cool basajja bagezi si ba bulijjo. Eno game bagikwatiridde kumala ebbanga ddene. Otegedde bulungi. Bali buli omu amanya mistake weeri kati shibaluwa. Gwaya oza anti uliza chinche ngugamba anti ngugamba Chameleon aluwa I mean gundi aluwa Bobby Wine aluwa wali aluwa akola ki anti aluwa omanyi bwe twatogera ku music twatogera ku music aluwa nga tukyali kubate achaso okubatolinga yadde ne gundi ne asiza ziyoni no nga tukyali kubate eyo mbadde njagala kuteeka abantu babiri ku stage Chameleon ne Bebe Cool on stage mpaako buli omu amanyi gewe gali on stage mic kwata mic. Bebe Cool alina kye bayita vocal asobola okuyimba ennyimba mu maloboozi nga mukaaga alinga bwolaba gundi daleti lakedube nti asooku uliriza sigenda kukkiriza kola kintu kyotandise kwagala kola uliriza anati kati challenge je mulina olina answers oyagala ozintereka papula nzikuwe bwobako ne answers nedda mwe mulina ekizibu bwobako answers oyagala nkuwe nzo zintereka papula nzikusomere wano sina answers njagala ati nze kankuwe ndowooza nagamba let me give this disclaimer all our viewers these answers I'm giving this gentleman here, they are mine. My analogy, my thinking. But then also, uliriza kangamba abantu. Bino byenjogera wano. Byendowooza okusinzira ku issues zenkola ki? Zendaba ne zenkuwa. Ne experience jenkola ki? Jenina. Nze ontegede bulungi. I would like to share with you. Exactly. Kyendowooza. Social media bagikola bulungi. Ebeerako like, share, comment. Gwe bw'oba owulira nti kyenjogedde kya bulimba. Nze njagala oli ajja atuule wano. Ombuuza ebibuuzo bye bimu. Yakuwe issue yezo saka muntu alimba kugambye vocability ya Bebe Cool yama Bebe Cool ayina vocal Bebe Cool ayimba amaloboozi ngaaga and strongly and strongly thank you ontegedde bulungi bw'akwata microphone musajja akolaga nti kyakola akikola ki akitegeera asokukubira akuba bulungi live bulungi nnyo taliko nti oba yeetaaga okuyambako okubuulirako obakukola ki akuba bulungi live bulungi nnyo ontegedde bulungi Bebe Cool alina ennyimba ezimala battle crawling for even one day kuva kumakya paka olw'eggulu azirina ekyo si kizibu kya Bebe Cool gwe okuba nti omanyi nnyimba ze okigedde kubanga gwe omanyi nnyimba ze nnya kati gwe n'olowooza nti tazirina you are wrong
my friend you agomanyiga Bebe Cool. Bebe Cool ekintu ekirala ku stage alina amaanyi. He's a good performer. He can perform so well. So teyeetaaga era na kuyambako ku ekyo. Ontegedde bulungi? Amazina gagazina. Gundi ya bode ye etambula bulungi nnyo. Stage presence etambula bulungi nnyo. Asaasaana bulungi ku stage. Taddukira mu mizindaalo teyeekweka. Ontegedde bulungi? Kwanza ndi wa theatre. Nze just olini bwakyuka obukyusi bwati ku stage mmanya. Nti kyakoze kikyamu. Because there are rules and the rules of the game. It's a stage. So, Bebe Cool yabirina. When you go to Chameleon, Chameleon si musajja muzinyi nnyo. Naye ku stage abaako. His presence is really good. Ochegedde ku stage okwo. Then ekirala yali n'amaloboozi ge ngaaga. Abiri. Naye awattiramu omuntu tewali awonerawo. Anti nkubule sagala goyogere nga gundi nga faani. No ndinyonyola ku maloboozi. Anti uliriza. Bwe njogedde ku Bebe Cool ngali togambye nti lwaki bwe mbadde njogera ku Bebe Cool togambye nti ajja batta n'eddoboozi lye. Sagala obeere nga bafaani. Nze siri faani beera supporter. No. Team good music. Omuziki omulungi we guli wembeera. Anti team good music. Kati watandise dde okusala ekkubo. Kati what do you call good music now? Bebe Cool, Chameleon. That's what I'm trying to say. Kakati bwe mba nkuwa analysis ku bombi. Tolondako notandika gamba nti ajja batta ne talina gwagenda kutta singa yabatta dda. Okyegedde bulungi? Kati Chameleon ku magezi ge bw'abanga yakkiriza bato ateekwedde okuba nti amaze otegeera nti onasobola batolinga nange ate musobola nkugambe ekisinga okuba ekyamagezi kuyingira mu bato ng'ogisobola. Jjukira buli we bateeka wali bwe babanga mugenda kulwana nagambe janyo tuyitire mu bikonde bwe bagenda nga bagenda kulwana balaga nti oyo ye Bebe Cool emyaka 43 alina wini 2 alina ne luzi 4 alina ne gundi bweziti bwe batyo bategeka ne bagamba ate mu bulu kona tulinayo Chameleon alina wini 0 alina gundi bweziti alina ennyimba bweziti era by the way njagala abategese kye baba bakola this time. I want it to look like a battle for sure. Exactly. So sibine ebyokwagala sente mu buli kintu. Omanyi ekimu ku bintu ebyononye system zonna eziri wano. No, kati sente abantu bagenda ne boonona ekintu. Kati awemba ngenda. But eno so kyembadde ngezako kugamba nti kati already anti nkyakulaga side ya Bebe Cool nti Bebe Cool alina wini emu. Ontegedde bulungi? Alina wini yayingirako bato n'agiwangula. Chameleon tayingirako bato era abaana bagamba ebyo byogera Bebe Cool tawangulanga ku bato wano. Baleete wano babyogere ne proof. Because nze njogera na proof. I was there. Kisakoma kubeerayo ngamba nti omusajja teyeewa kikopo yeewa kisipi. Anti yeewa kikopo kye kikopo. Ekikopo kiba kikopo. Anti yeewa kisipi. Anti ekikopo. Kye kikopo kye kigundi kye kikopo. Akati uliza bagamba teyeewa kikopo yeewa kisipi. Ekisipi kati kasaba kkiriza nti eyo kyo yakyewa. Tugende wano. Ekigedde bulungi? So ekikopo kiba kikopo, a win is a win. So nze nkiyita kikopo. Kati so tebakyeraliikirira. Yeewa ekisipi oba bakiyita kisipi but yakyewa. Kasaba kkiriza nti yakyewa. Ontegedde bulungi? Kasi ekyo bakikoze ki bakikkiriza kugambe nti as we go. This is official now. As we go into this battle, this information is very important for the public to know. Bebe Cool alina emyaka gy'alina abadde mu bato emu alina wini ya bato emu alina n'ebirala byonna ebimugenderako. Ontegedde bulungi? Ku wingi eri waliyo Chameleon tugalewo shokoza akati kokatuli waliyo Chameleon tayingiranko mu bato era talinayo wini netya nemu. So kati ebyokwegendereza weebiri n'ebyokukola bikola ki weebiri. Bonna balungi. They are just as good as both of them to go into the ring. Onchekede bulungi? Tekifaanana nga bato endala ze tubaddenga nazo. Era wano I'm not sorry for anybody.
nkugambye anawangula battle ya Bebe Cool ne Chameleon. Bwaba Chameleon omanya Bebe Cool akoze Ensobi. Bwaba Bebe Cool omanya Chameleon alina we yakoledde Ensobi. As simple as that. But eyo nja kukomawo one time ndoza show gye tunaddamu okufuna apart from eddako era nange ndoza show yegundi njo sembayo nina okugibaako kyenjikolera ekyenjawulo. Okay. Nja kudda tudissectinge wali mu nsonga z'okubutegesi n'ebiringa ebyo waliwo bingi naye akaddeko katuweddeko anja kwebaza akaddeko mbeera ne mwami Obote ku set ava mu zinga yaffe osobola oginoonyako ku mikutu gyonna ekitongole ekyo abagenda maaso okuba nga batembeta ensonga za community eyo gye tugenda maaso okuba nga tuwangaalira abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo aye YouTube channel mukola kyatendo kyoba nkolera video eno gimpereka like just abate tayagadde lwaki obagamba ko like ulenzo ko tabyagala katateko mugamba teka ko like amasoko byagala bo byagala lyoko teko like lwaki mugamba aba amaze mbateka ko like ateka ko yaki wabata byagadde wabata byagadde ati wammo byagala obo byagala bato ko like kuliko na kano katukwata shoji weelezi yokoza ntondo ekyo kyoli mukola ntondo abantu balina otegeera amazima geego mwera babayi